Ebigambo bino byali bikulu nnyo, tusooke tubijjukire tukomewo. Wuliriza nzije. Either wenga mwagala okakasa nti Mpuuga is nobody mu Masaka. Njagala Kyagulanyi agende Masaka ne Mpuuga agende Masaka. Mulabye? Mulyoke mulabe. Kyekibaawo. Olyoke olabe ngalabi. Tuteekewo empaka. Kyagulanyi agende Masaka ne Mpuuga agende. Olyoke olabe Kyagulanyi kyamukolere Masaka. Asobola okukunganya abantu bangi okumusinga. Emirundi 10 nsibawo. Olibaga nti ye bwongo bwa Masaka. Bwongo brain center. Kino kankyogere. Taba ambuleera na Kyagulanyi Namboozi yali tadda. Namboozi yali tadda. Emukono. Namboozi ali mu parliament lwa Kyagulanyi. Mpuuga ali mu parliament lwa Kyagulanyi. Yes, these are facts. Za kugamba nali ku ground era nkyali ku ground. Mpuuga yali tadda. Sara Kiyimba yajja mu myezi 6 yafuna obululu omutwalo 1,200. Sara Kiyimba omutwalo 1,200. Mpuuga yali tadda. Mpuuga kale bw'oli musajja. Designinga ku ticket ya NUP. Okomewo balangire by election. Odde. Omugamba kidda mutule? Ndayiranga ntya Allah. Kamera yange. Ndayiranga ntya Katonda. Ogamba ki Mpuuga bw'oba omanyoli w'amaanyi. Designinga ku ticket ya NUP kakati balangire by election. Bodde Kampala. Tadda. Tayinza kudda. Kawamaanyi. Leader opposition. Abadde leader opposition. Oli aboyogeddeko kano. Oli abakoze ki? Abadde ki? Sebo Mpuuga. Mwala tubayite bitiibwa. Owekitiibwa. Right Honorable, Your Holiness, Your Excellency. Abena bitiibwa tubimuwe. Twongereko n'ekirala. Kitiibwa kiki ky'osigazaayo? His Eminence. Mpuuga. Resigning mu parliament today. Ku ticket ya NUP ogenda ononya akalulu e Masaka. Bonovayo n'akalulu ako munzijeko guno omukono. Waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda. Mpuuga alina okusinza Kyagulanyi. Yes, let's get serious. Mpuuga yali mubaka for 2 terms. Siba kiri? Before. Ani yamulonda ku bwa LOP? Kyagulanyi. Ani yamulonze ku bwa commissioner? Kyagulanyi. Kyagulanyi yamufudde kyali. Okati mu bisanja biri obeera mu parliament. Ani yali akumanyi? Ani yakuwa yakunominatinga? Mugende mpola. Faba mutusirika ne moza tutegeera. Yali mu parliament for 2 terms. Who appointed him as the leader of the opposition? Kyagulanyi. Who appointed him as a commissioner? Kyagulanyi. Bwabaina the powers to appoint you, he has the powers to disappoint you by firing you. If you know you are bigger than Kyagulanyi and NUP, resign as a NUP MP in parliament. Parliament declaring okulonda okuki okupye Masaka. Akakulonda kateketeko kulonda. Twebona okomawo. Mu mawulire agaliwo essaawa zino era gentandise nago ebya Chairman Fred Nyanzi ono nga ye mukulu wa Robert Kyagulanyi Center mu His Excellency kakati byongedde okulanda ebya Chairman Nyanzi okubeera nga ono gavumenti ya Mwami Museveni yavuddeyo ne mugatta kuwa polisi omulala abantu babiri nga be bagenda okulumiriza ba comrades abaali ku parade wali ku kitebe kya National Unity Platform nga bagamba nti bakuba parade kakati nno Chairman Nyanzi jukira nti yali akulembedde mu parade eno era ye yagiduumiranga kakati ye yali yagiduumira ali wabweru omuduumizi wa parade ali bweru ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe twolekedde omwaka guno gwennyini omwaka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano ba comrades bakomezebwawo mu kkooti e Kanyanya jukira nti bano baleeteddwa mu kkooti olunaku olw'eggulo omulamuzi n'atalabikako mbu yagenda ku liivu ne babubanga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogwokutaano kakati babakomyewo mu kkooti abagenda okuwa obujulizi n'okulumiriza ye Chairman Nyanzi bakakase nti abantu bali omusango ogwaguzza wabula ekibuuzo ekinene ennyo lwaki Chairman Nyanzi ajja buzzi kuwa bujulizi n'okulumiriza nti abantu abo ku parade baaliko nga ye kennyini kagiduumira taliiko kubasibe nvuddewo nkomawo n'amawulire amalala mu mbeera y'emu ampuliriza kakati nno ekigenda maaso munda mu parliament y'eggwanga Uganda kyongedde okubeera nga kyetinda kyongedde okubeera nga kitiisa bannansi era mu ngeri y'emu waliwo bwina afulumye His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu gwogenda okubeera nga bwina owulira ono ayolekedde okukomawo munda mu ggwanga Uganda wuliriza wabula enkomawo ye si ye ya bulijjo yajja ku kisaawe Entebbe okwate ebbaaga okwate emmotoka mugende mumwanirize okusinzira ku bwino gwe tufuna waliwo obukwakkulizo
obugenda okuteekebwawo buno nga bulimu ne gavumenti ey'eggwanga erya Amerika. Oba mpulidde bulungi, wuliriza ggwe Mwami Kyagulanyi akugamba nti nagenda ebweru naye nagenda ku mission. Saagenda mu Exile, nagenda ku mission kujjako Mwami Museveni era nkomawo e Kampala. Wabula olunaku lwakomawo ennyonyi gy'alinnya n'essaawa tebimanyikiddwa. Kati amawulire ge tusomodde galaga enkomawo ye nga bw'ogenda okugawulira mu bujjuvu eriko ebibuuzo bingi, era eno eriko n'okusayininga endagaano nga gavumenti eya Uganda ne gavumenti ennene basayininga. Kantandikire mu minisita ono ayimirizza okugoba abantu kyokka nga basinga babagoba eyo ye gavumenti yammwe. Amawulire ag'essanyu eri bannayuganda bonna. Leero ng'ennaku z'omwezi 24 minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati ategeezezza Paliamenti y'eggwanga Uganda nti trade order eyimiriziddwa. Ebikookweto ebibadde bikolebwa ebyokumenya amayumba g'abantu kioski n'okugaba abantu ku nguudo bigirenga birinzeemukko. The trade order has been suspended until further consultation has been done, and we are sure that it is going to be handled properly to achieve its objective. I thank you. Bagenzo kwekenneenya nga bikosezza bangi. Uganda oluvannyuma lw'okumenya ne bateeka excount ne bajjawo ebintu byabwe, abantu bali mu kubundabunda, kati ekyo bakiyimirizza. Ne bagambye nti gwe yali avaawo tokkirizibwa kuddawo. Nekitegeeza nti yali alesewo akayumba ke n'agamba ebya Uganda mbimanyi, sawa byonna biyinza okukyuka, ye ali wa ddembe okusigala ng'akola until further notice. Eyo y'ensonga lwaki abantu tebagoberera amateeka ga gavumenti n'alinda bamumenye. Kati abaabujjawo ne bagala kwetugula ekibago kati kikyuseemu enteekateeka eyo eyimiriziddwa. Era tebamenya akayumba ka muntu, tambuza vidiyo netuuka omuntu w'owansi nga bamugamba trade order pannawo eyo nabo tubataddeko X zibadde bateeka ku kioski n'ebizimbe by'abantu. Nnaku za mwezi 24 gwakuna 2026 ekiragiro kino lwe kiyise. Teweerabira gwe omwana yonna agala okukola housemaid mu mawanga g'Abawarabu gamanyi okufumba ne wiiki emu oba otambudde. Ekyenkiza ekiri ewange otuukira ku mulimu ate osasula omaze girabako ngamba gwe amanyi okufumba. Mujje tugende tukole tukyuse obulamu. Nawe omwana obulenzi agala cleaning, factory helper, oteeka musatu kinofuna kakadde ggwanga lya UAE, naawe jangu tugende tukole tukyuse obulamu. Ekyewuunyisa abantu abasinga bonna baagobwa dda ku mirimu gyabwe, era nga bano bangi wenjogerera bakuba misota. Kakati nno webutukire olunaku olwaleero nga gavumenti ng'eyita mu minisita emaze okukakasa ensi nti nedda kino kisusse pulogulaamu y'okumenya bannansi eyimiriziddwa mbagirawo. Kino kitegeeza abadde yamenyebwa tokkirizibwa kukomawo, kyokka abadde tannaba ng'amenyebwa ye tagenda kuvaawo. Kati eyo ye gavumenti yammwe eviirako n'abantu okumenya amateeka, kubanga buli tteeka eriyisibwa oba buli kiragiro ekiyisibwa kibeerako probability mu mitwe gy'abantu, era ng'abantu abamu bwe baasuubira nti bano abasajja bajja kuteekawo omuliro oluvannyuma bakikomye bwe kibadde. Abantu bangi abaateekebwako X abaagobwa nga kati bali mu byalo, nga n'embyalo basajja batu ekyokulya kibula, ekyokwebika, ekyokwebakako, nga n'abalala bangi amaka gaabwe gaasendebwa dda basula ku mbalaza. Bino byonna bigenda mu maaso kakati nno nga Bebe Cool yaabiraba bulala, era wenkoledde akatambi kano nga Bebe Cool agudde ku kyokya. Jjukira nti ono yavudde n'alumba butereevu nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nga kyamulanga kwe kubeera nga yadduka munda mu ggwanga erya Uganda n'agenda ebweru ku mission gyaliko munda mu ggwanga erya Amerika. Ono nga atandika okuddaala era ng'akuba n'obulatti ng'agamba abaamuwagira nga ndowooza mulaba ensi yagitunda, yagenda mu bazungu gitunda. Abaali bamuwagira twabagamba mwamuwagiranga nga mulowooza ali nammwe, kati essaawa zino ali luddawa? Lwaki muli wano nga ye ali munda mu ggwanga erya Amerika? Twabagamba talina kiddako, twabagamba tayinza kukulembera. Ebigambo bingi Moses Sali Bebe Cool bye yayogeredde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula nga bw'omanyi nti ekkumi terikyawo era abantu bangi ababuusabuusa ne ekyo kankireke, bangi ababuusabuusa nti Bebe Cool bw'abajja okwogera mu kamera aba alidde ki? Abantu bangi beebuuza asooka kulya ki okujja mu kamera, era ne beebuuza asooka kunywa ki
okubeera ng'ajja mu kamera naddala okwogerako eri ensi kubanga ono ddoboozi ddene public figure alina abagoberezi bangi naye buli lwayogera afundikira afunye zeero njereere ku ebyo by'abayogedde wabula olwaleero bamwanukudde mu nnyanukula eri enkambwe ey'okumusomesa n'okumuyigiriza ayiga empisa. Mwami Bebe Cool ekimunneewonyesaako kiri kimu nti tandabikira kuba mugezi bwe mutunuulira. Bebe Cool takulabikira kuba mugezi bwe mutunuulira tandabikira kuba mugezi. Ng'omuntu wamwali eyo mu bazungu mbu anoonya buyambi boloza muyinza okufuna obuyambi nga tutunze ensi yo. Tosobola kufuna buyambi nga tutunze ensi yo. Kutunda amafuta oyagala kuwaayo ebyenfuna byaffe olw'okubanga baakuyamba okugjako omukulembeze olw'okuba nti ogamba nti oyagala kulembera mbasimanyi ensi bagikulembera bubi. Dinda omukisa gwe gunagi gukolerere mu ngeri naye nga towadde bazungu ensi yaffe. Abasajja abo si bantu balungi ensi ya Afrika yonna ate bannayika mbagambe munoonyereze TikTok yatuyamba nnyo eriko information nyingi nnyo just munoonye bugambo bwa luzungu muyinza n'okubifuna mu Luganda oba babivundula ku TikTok simanyi. Gwe nalirooza nti yalibadde ayogera nga Moses Sali naye akyalemeddeyo bwa Bebe Cool taaga ya Bebe Cool ate ajambalira ddala najja mu nsonga ezitali za Bebe Cool. Mwami Bebe Cool yalibadde ali exposed lwaki nti mwana wa minister ate minister omunene ayakulira Uganda ono ayaweereza Uganda obulungi. Mwami Jaberi Bidandisali yaweereza Uganda bulungi sinamuwulira nnyamo yinako buzibu nolwekyo one Mwami Bebe Cool yalibadde akola bino wammanga nti tosobola kuddira buli w'oyogera ku politics ng'oyogera ku muntu omu ng'oyogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja babi nnyo yerevo kyoyogeddeko abazungu ffenna twalikkiriza nti abazungu nga tukyali mu matwale baatuyisa bubi goge mazima era kyali kirungi okufuna obwetowaze era nange sikiriza mbazungu era nzikiriza okuba tusobola okwebeezaawo ne katwebuuze gavumenti ya Mwami Museveni olwaleero bw'ogijjako obuyambi bw'abazungu esobola okubaawo kubanga nze bwe mba njogera saagala kulumba saagagenda ku famire ye nze njagala ku ate sina kulumba ye nze njagala kugenda ku content byayogedde byennyini. Yonna gy'oli gy'owangaalira olina famire yo olina baganda bo olina bannyoko olina bakitaawo kyokka olina ne mukwano gwo oba olina ne mikwano gyo miyitirivu okwetolola edduniya eno. Kaakati nno National Unity Platform ekulembera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga mu Parliament eyaggwa yayambako ababaka abakwata mu 50 n'okusoba bwe batyo ne bayingira mu Parliament y'eggwanga erya Uganda ne beesolossa era bangi baagaggawala oluvannyuma lw'okubeera nga baafunanga omusaala omusava mu linnya ly'okubeera nga bayambibwako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati wuliriza olunaku olwaleero njaganye tutunulire ensonga zino. Waliwo abantu mu bulamu bwaffe abajja naye nga amazima baganda baffe oba mikwano gyaffe naye nga mu bulamu bwaffe batwagala tulina batwagala tuli bulungi batwagala ffe tubawa naye nga babeera bwe tubeera mu bizibu tebasobola tuyamba. Emboozi yiino emboozi tebankadde wuliriza oyigamu ki mu mboozi eno tugende waje. Yakula n'awola yasanga Wambuzi ng'ali omuddo n'amubojja okugulu. Wambuzi yawulira obulumi n'adduka emisinde ng'obusagwa bumutta. Bwe yatuuka ewaabwe yagamba baganda be nti baganda bange muntaase omusota gumbozze. Kyokka baganda be baamwesamba ne bamugamba sembere eri totusiiga obusagwa. Era olukiiko lwatuulirawo baganda be ne basalawo okumugoba nga tannasaasaanya busagwa mu nnyumba. Wambuzi yawunyira mpolampola ng'akaaba bw'atyo n'afuluma ng'afa obulumi. Obulumi tebwali bwa kiwundu kyokka bwali bwa baganda be abaali bamwesambye mu kaseera ke yali asinga okubeetaaga. Yatambula mpolampola amatumbi budde ng'awalula okugulu kwe so ng'ate n'omusujja gwali gutandise okumukwata. Baganda be baamutunuulira ng'agenda era ne bakimanya nti oyo yali tasobola kuwona kiro kyolwo.
Ejjumbi budde mu kiro baganda be baakanya kulinda nsega mu bbanga kwe baali balina okulabira oba munnaabwe yafudde kyokka tezajja. Ennaku bwe zaayita ennyange yajja ewaka ewaabwe ne bagamba nti muganda wammwe akyali mulamu, yafuna empuku mwabeera. Yawona kyokka yakutukako okugulu n'olwekyo takyasobola kwefunira kyakulya. Lwaki temugenda ne mumuggyayo abeere nammwe wano? Baganda ba Wambuzi batandika okwekwasa nga buli omu agamba nti naaligenze naye ani anaafumbira abaana bange? Naaligenze naye ani anaalabirira amaka gange? Nange naaligenze naye ani anaakoola ennimiro yange? Munnange bonna bwe baagaana ennyange yabuuka n'egenda. Akaseera bwe kaayita ennyange yakomawo kyokka ku luno yali ezze kubika. Ennyange yagamba baganda ba Wambuzi nti kitalo nnyo bannange, muganda wammwe yafa enjala ennaku ntono eziyise, bambi yafa bw'omu mu mpuku mwabadde abeera, era omulambo gwe gukyali mu mpuku eyo. Mu kaseera ako baganda ba Wambuzi baakuba emiranga, abaazirika ne bazirika nga bonna bagamba nti omwana wa maama afudde atyo. Munnange baasitukiramu bagende banone omulambo gwa muganda waabwe guziikibwe ku butaka. Kyokka bwe baatuuka mu mpuku omulambo tegwalimu, waaliwo akabaluwa era omu ku bo n'akalondawo n'atandika okusomera banne. Bino bye bigambo ebyakalimu. Ebiseera ebisinga baganda baffe ne bwe tubeera okumpi tebatulambula nga tuli balamu, kyokka bwe tufa batindigga eŋŋendo okuva ebule n'ebweya ne bajja. Olwo nno baba n'ensonga lwaki batulambula. Kyokka njagala mukimanye nti amaziga ge mulaba ku nnyimbe agasinga tegaba ga kulumwa, agasinga gaba ga kwejjusa. Emboozi eyo ggwe ogiyizeemu ki? Kaakati nno naawe olina ky'oyigamu era lowooza nnyo ku bye bigenda mu maaso naddala mu nsi. Omubaka Helen yafudde yaziikiddwa lunaku lwa ggulo, era ng'ono abantu bangi abaamukungubagidde ne bakaaba amaziga mayitirivu nnyo nga balaga nti abadde munnaabwe nnyo, wabula ng'ate enfa ye eriko ebibuuzo bingi, era bannansi bangi beebuuzizza enfa y'omukyalo ono. Buli omu yayogedde kye yabadde asobola okwogera, wabula nga bakyogera ku muntu omufu omugenzi. Kati kubanga ye omufu aba talina kwesalirawo, aba talina kye yeesobolera, bategeerera mutegeerere. Kati njagala ompulirize, osembere ku vidiyo eno ogisharinge, ogiwe like. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo. Kati wuliriza ampuliriza nga bwe nkutegeezezza nti mu paliamenti kifumba mutuku, etteeka erimu ery'okumenya bannansi lyo lyamaze dda okubeera nga liyimirizibwa. Kyokka nga lino mu kuyimirizibwa abantu bangi abakoseddwa, ebintu bingi ebyonooneddwa, mulimu n'abantu abafudde, abantu bangi abasigadde ku nguudo, abantu bangi abazze ku zero. Wabula essaawa zino nga bakugamba nti gavumenti eyimiriza enteekateeka eno. Mu kuyimiriza enteekateeka eno ebadde omaze okwakiivinga ebitundu 9 ku buli 100 ku ebyo bye baayagala. Bannansi bonna munda mu bibuga ebyokwetolola eggwanga erya Uganda babadde bamaze okubagoba ku nguudo. Bannansi bonna ebibuga byonna ebinene okwetolola eggwanga lya Uganda babadde bamaze okubagoba ku mirimu gyabwe, bonna nga bamaze okubazza mu kyalo. Kitegeeza nti eyo ggoolo emaze okubeera nga etuukibwako, okubeera nga abantu abaali bavuga boda, abaali abatembeeyi, abalina kiyosiki, abaali bafumba emmere ku kkubo, abaali bateekawo engoye egulogula bayiwawo ebintu byabwe, bamaze dda okubeera nga bonna bagobebwa. Nga kino kyongera okulaga nti bannansi bangi abazziddwayo wansi mu bwavu, ababadde beeyambako okuweerera abaana baabwe, okubeezaawo obulamu bwabwe. Amawanga amalala gagoba abantu ku nguudo ngaawo nga gaweerera abaana baabwe. Amawanga amalala gajja abantu ku nguudo ngaawo nga gajjanjaba abantu bano nga balwadde mu malwaliro aga gavumenti. Wano mu ggwanga Uganda togenda kusomera bwereere n'oyita, togenda genda mu ddwaliro bakujjanjabire bwereere n'owona, wabula ku luguudo nawo tojja kukolerawo, olina okudda mu kyalo. Nga ne mu kyalo ettaka lye bakusindiseko oba ekibanja nakyo bakitwala. Kati mukwano gwange ampuliriza, eyo ye gavumenti eri munda mu ggwanga Uganda. Kati bino nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza, waliwo amawulire gano, amawulire ampuliriza gafuutuse munda mu ggwanga erya Amerika, nga gano galaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna obutasukka mwezi gwa 5 ono agenda kubeera mutaka munda mu ggwanga erya Uganda. Bwe ntyo bwe nabategeezanga nti mwami Kyagulanyi yali yayita mudde okwesolosa munda mu ggwanga erya Amerika, era bangi bagambanga naye ati kisoboka
ogenda okakana ng'omusajja ali mu America. Kati njagala owulire obukwakkulizo obwonga amagezi n'amaanyi Kyagulanyi galeeta ng'akoma mu ggwanga Uganda. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kyagulanyi takyayinza kudda wano nga Kyagulanyi ng'alinnya ku kisaawe Entebbe nibi bya Bujega era kirowooza ekyo kya busiru. Kamera gitunulemu nkugambye Kyagulanyi nti atisse ensawo ze nga kirumira bwava mu Amerika ekyakirowooza kya busiru. Alidde ati kuba olinga ogamba nti enkomawo gyagenda okko kyotegeeza nti Kyagulanyi talikomawo Uganda ng'atisse ntwalayo bamulinde ku airport bamuwangirire bamukole ekyo kya Bujega akirowooza mujega nnyo. Enzira ya Kyagulanyi talinga bwolaba kirumira. Support ya Kyagulanyi gyalina mu ggwanga overwhelming toyinza gigamba nti B ensi Kyagulanyi abantu bali basisinkana bakyatunula kulaba Kyagulanyi adda atya. Nakyo kikulu. It's a factor. Era tumulinda. Bwali wano nti olinda Kyagulanyi nti enkya bujja kujja ku makya bagaye genda ku kisaawe olabe Kyagulanyi. Akomawo. Stupidity. Ajja kudda atya. Kyagulanyi ayina kudda na tteeka. Kyagulanyi ayina kudda na revitalized agreement wakati wa gavumenti n'abakulu abatwala eggwanga lino. Endagaano yakola etya? Zijja nze nkulabuddeko nkubiddeko bu bizinesi tekikyasoboka nti olabe Kyagulanyi bye bakulimba. The recall President Museveni bajja kumala kutuula Kyagulanyi okudda kuno kubanga ensi ziri zaagala nnyo Uganda etebenkedde. Yes. Tojja kutebenkeza Uganda kati olaba abantu okuva gavumenti eno luyakkiriza nti Kyagulanyi yasetinga peesi y'ebyobufuzi. Ekyo nakyo kya Bujega. Bakikkiriza? Kati waatali kikyolaba. Tuli kyankwanzi. Buli omu asirise bw'ati ate otyanga nnyo omuntu asirise. Kyagulanyi agenza okugenda ebweru w'eggwanga ng'ali fa beta ku President Museveni we yagendera. First of all Museveni agenda okugenda ebweru okulwanyisa gavumenti ng'alina member wa parliament omu. Yes. Yayina omu Crispus Kyonga ani moreover n'akalunga yakafuna by accident kuba yayina okukafuna yamala kufa. Olwaleero Kyagulanyi agenze ebweru w'eggwanga ng'alina member wa parliament bameka. Ayina abakansala bameka. President Museveni yagenda okugenda okulwanyisa gavumenti nga si ye musajja omu ku basajja abagagga abaali boogerwako mu ggwanga. Yali talina walabikira. Era teyayinaamu ensonga lwaki Obote yageranga agamba nti yo talisobola. Talisobola. Kuba yali tamulaba wonna. N'amaka Museveni yalina amaka mu Uganda. Oli agoogere. Nga bwogambye nti bagenze ne babwame wa Kyagulanyi wa Museveni babwamawa. Yafubutukanga mu hoteeri. Ebintu mugende musome ekitabo kye ekya Masadicid. Bakijjayo Katalanti. Fe abaafunako copies ezasooka fe tusobola okugamba nti ono yali Museveni omutuufu. Emmotoka esooka mu Uganda President Museveni ogivuga ng'amaze olutanga avudde mu lutalo. Mama Mbabazi yagigula. Penzi President atambuliremu. Kyagulanyi emmotoka zaalese wano n'ebyobugagga byalese wano. Kiki ekitegeeza eri eggwanga? Yagiganye olwaleero ng'agamba nti
tewali kipya kyetulese mu kusaba kw'okweyimira kuno era ng'agamba guno omusango public gulinamu interest y'amaanyi tebasobola kuta abantu bano bagende bataayaye nga bwe baagala ate nga public eyina kyeyagala okumanya ku musango guno na musango bagwongezayo mpaka nga 15 omwezi ogwokutaano tujja kukomawo wano kuwulira abajulizi ba gavumenti era gavumenti egambye egenda kuyita abajulizi babiri omuli omusirikale wa poliisi Soma Armstrong ne chairman Nyanzi Fred Sintama bajulizi ababiri bagenda okuleeta ku olunaku nga 15. Council in English. Kizibu kukkiriza naye ng'ebyaddala ge mazima amatuufu. Olunaku olwaleero baganda baffe wayiswa mu ffumbiro ne banne bakomezeddwawo mu kkooti e Kanyanya okugenda mu maaso n'okuwulira emisango egibavunaanwa okuba nti bagenda mu maaso ne beenyigira nate bo mu kye baayita military drill. Ebyaddala akatambi k'owuliddeyo omu ku bannamateeka abali mu musango gwa wayiswa mu ffumbiro ne banne nga bwe bagenda mu maaso ne bakwatibwa okuli Eddie Mutwe, okuli Akirewo Kivumbi, okuli Olivia Lutaya, okuli Donini Kayija, Bobby Giant n'abalala bangi nnyo. Ebbanga lyonna baganda ffe babadde nga bagenda mu maaso ne baletebwa mu kkooti ne bawozesebwa ku misango egitali gimu. Era wayiswa mu ffumbiro ayinako n'emisango emirala gye bagenda ne maaso ne bamuteekako oluvannyuma lw'okubaako emisango egimu gye bamuggyako. Bagenze mu maaso ne bagenda mu maaso ne bategeeza nti omukulu amanyiddwa nga wayiswa mu ffumbiro nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform nga bwe yali ateereddwako emisango emirala. Olwaleero munnamateeka agenze mu maaso n'akatema eggwanga nti gavumenti kwabo beesuubira okupaledinga okulumiriza wayiswa mu ffumbiro kwe kuli n'omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi. Ono nno ng'ate ye mukulu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ekya National Unity Platform. Omuntu omu asobola okuva n'abiwulira ng'ebyokusaaga naye ate nga ge mazima agakaawa. Tugenda kuba tubitunuulira butya bwe bibadde mu kkooti e Kanyanya nga baganda baffe baleetebwa munangate mu kkooti okubaako munangate ensonga ze bagenda mu maaso oba nga bagenda mu maaso n'okuvunaanibwa. Olunaku olwaleero gavumenti evuddeyo netegeeza nti tebasobola kuvaayo kuta abantu bano eno wabula olunaku kkooti lweriddamu okutuula abajulizi bagenda kuba baleetebwa nga kwe n'omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi. Bingi nnyo ebibadde nga bigenda mu maaso n'okwogera ku Chairman Nyanzi naye nga sinaba kuwa video eno into details njagala ovuga obwongo obuze ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu maaso n'ayogerera e Masaka mu kuziika Okomo bwe yali afiiriddwa mukwano gwe omukulu amanyiddwa nga Pascal ono yafiira mu ggwanga nate erya Bungereza. Ayinako ebigambo byayogera bye tugenda okuddamu nate okwejjukanya. Mu ngeri y'emu olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Anita Anet Amongi nate ayongedde okuluma n'ogwa wansi ne waggulu. Ategeezezza nti kakibe ki oba ki tewaliwo kigenda kumuyigula ttama paka ng'asigadde mu kifo kyalimu ekyobwa sipiika bwa paaliyamenti. Ayinako ebigambo ebimu byagenze mu maaso n'ayogera nga kwotale n'okulumba abamu ku abo abasonze mu ntebe y'obwa sipiika bwa paaliyamenti mu kaseera kaneeno. Eyo nayo tugenda mu maaso tugenda kutunulayo bulungi nnyo. Njagala okujjukiriza nti pulogulaamu eno ewagiddwa Sheikh Aruna omusomi w'edduwa asangibwa wali eri nate mu bitundu eby'ejjinja. Nja kusaba okube ku nnamba z'essimu z'olaba wansi ku screen yawo eggwe alina ebizibu ebitali bimu otawaanyizibwa amajjinni mirimu gyagootaana mukyala yagenda oyagala genda bweru wa ggwanga nandi ki njogere ki era ndeke ki kati nno gwe wena alina ebizibu ebitali bimu nja kusaba ogende ate ewa Sseekooyo wali mu bitundu nate ebya Jjinja
agenda kuba akolako bulungi nnyo ddala buli kimu kigende mu maaso n'okutambula magida. Ennamba z'essimu ze zino wano wammanga. Ennamba y'essimu gw'ayagala okumukubirako direct ojja kumukubira ku 0709 87 21 20. Ayagala okuyita ku WhatsApp nja kusaba ogende okozesa ennamba y'essimu eri 0789 20 69 52. Sheikh Aruna ogenda kuba aba Aj Aruna omusomi w'edduwa wali nnyo okutaasa mu bizibu ebitali bimu. Weewaawo ndowooza twolekere bulungi nnyo ku lwaki olwaleero gavumenti evuddeyo neetegeeza nti wayiswa mufumbiro ayina emisango egigenda maaso n'okumuvunaanwa baabuwe giriko munangate n'abajulizi. Naye nga sinaba kutwalayo eyo kansooke nzija obubaka buno katono nnyo then embeera eyo nkakasa bulungi nnyo ojja kufuna nate okuyambibwa okutali kumu. Sitiika weeri awo b'ennamba z'essimu we ziri awo wansi just in case ovuddeyo nate nozeetaaga. Olunaku olwaliro mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda komiti egenze mu maaso n'etuula okutandika okubaganya ebirowoozo ku tteeka eppya erimanyiddwa nga erya Protection Sovereignty General Yoweri Kaguta Museveni yagala okuvaayo okuyisa. Biki ebiri mu tteeka lino eno? Kakati nno olunaku olwaleero abantu bangi nnyo abagenze mu maaso ne baleeta ate ne bavaayo ne bagenda maaso n'okusimbira ekkuuli ekiteeso kino eno nga banna abasinga obungi bagenze mu maaso n'okwebuuza ku mateeka amangi agabadde nga gavaayo ne galeetebwa lwaki etteeka erya Protection Sovereignty lisoosowaziddwa nnyo n'okukira amateeka agabadde nga gajja galeetebwa. Njagala okutegeeza nti amateeka amangi nnyo agabadde nga gavaayo ne galeetebwa nga gagenda kufevalinga munnayuganda mu ngeri emu oba endala, naye paaliyamenti ebadde nga tevaayo kwogera ku mateeka ago yalina okugateeka ku order paper oba gasindikibwe mu kakiiko kagagende mu maaso n'okwekenneenyezebwa. Ebbanga eriyise emabega amateeka amangi agabadde nga gavaayo ne gayisibwa, envuga gye babadde nga bagavugamu ebadde okulowoozesa butereevu nnyo nti kituufu waliwo ekigenda mu maaso era waliwo ekintu kye bagezaako okwagala okusindiikiriza. Olwaliro ebibiina ebitakabakanira eddembe ly'obuntu ebikulemberwa omukyala amanyiddwa nga Sarah Bireete y'omu ku abo abagenze mu maaso ne bawakanya etteeka lino eno. Joel Osenyo Leader of Opposition yakiikiriddemu nate abo abagenda abatakkanya na tteeka lino eno ngeri gye lireeteddwamu wakati mu bibuuzo ebingi nga n'abamu mu gavumenti bagenze mu maaso ne balidifendinga nga bwe ligenda okuyambako eggwanga Uganda okubaako we lituuka naddala mu byobukulembeze. Kakati nno etteeka lino eno teryawukanako nnyo na tteeka liri mu ggwanga erya Russia. Byonna ng'ebyalimu oyinza okugamba mu njogera ennyangu, oyinza okugamba nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda yakoze copy and paste olw'ensonga nti etteeka lye bagenze mu maaso n'okuleeta ly'etteeka lyennyini erigenda mu maaso n'okukozesebwa wali eri mu ggwanga nate erya Russia. Mu ggwanga erya Russia ne bw'oba ofa tesobola kuvaayo kusindika nsimbi direct eri omuntu oyo gw'oba oyagala okuyisindikira nti kitwala ennaku nga bwe bagenda mu maaso n'okwekenneenya ensimbi zo zivuddewa era zigenda kukola mulimu ki. Olwaliro General Yoweri Kaguta Museveni alina okutya nti abamuvuganya mu gavumenti oba abamuvuganya. Breaking news nzize embagamba mu video satudde tuzeetegereza emabega naye nkugamba nti abaami bano ekintu kye batandise kigenda kubakafayalinga, ekintu kye batandise kigenda kubakafayalinga. Ladies and gentlemen, wenjogerera olunaku olwaleero eyatandise okwekalakaasa kulabika kukyuse, kiddamu okwekalakaasa kukyuse. Batandise ekintu kino nga balowooza nti balabisa Felix Tshisekedi ne Paul Kagame. We twogerera kati essaawa eno statement kanzibateere wano kwe bayimiridde okugamba nti kati yessaawa buli eyabadde mu kwekalakaasa, kiddamu buli eyabadde mu kwekalakaasa bagenda kurevokinga refugee status gy'alina mu ggwanga erya United States of America.
You don't listen. You don't listen. That is your problem. You don't listen. And when we speak, you think we are idiots. But I told you, you are messing with the generation that you don't know. Yes, statement is izo. Kanzibaterao, ebintu bitabuse. Washington or United States of America egenda kurevokinga status y'abantu bonna abadde mu kwekalakasa. Abantu bano ekisooka mistake gye bakoze eriemu status gye balina, refugee status gye balina ya Democratic Republic of Congo. Bo bagamba nti bannansi ba Congo abadduka mu ntalo olwali lugenda mu maaso mu ggwanga era Democratic Republic of Congo nga M23 erwanagana ne gavumenti. Okitegeera? Ne badduka ne ba acquiring refugee status eyo nga abaki bannansi ba Congo. Kakati olunaku olwaliro bo bagamba nti Banyamulenge Felix Tshisekedi yabatta. This is the cow mentality of these people. Okitegeera? I told you this, member government, this is where we are going because kino ekintu kyali kirabwa n'omuto ne ani apulaningira abantu bano. Ani apulaning? These guys are not smart and they have never been smart. Bebo, batufuze by mercy and being fooled by this opposition betwade tulina. That is why this time around tugamba tugenda kudda musenga buddemu ngaddemu. Okirabye? Refugee status gye bagenderako yali ya Democratic Republic of Congo. Bagamba badduka olutalo olwaliyo Eastern Congo, especially North Kivu. Mukitegere ekintu ekyo? Badduka ba asylum bagifuna. Kakati ate stupid enough bo bennyini ate beyiye ku nguudo bagamba nti ate government eyaabwe yennyini ekuliwa Felix Tshisekedi n'endashimiye mbu erekerawo okutta Abanyamulenge. Nange yali akulembedde okudda emabega. Sente Mugenya asooka yali akulembedde okudda emabega. Mugenda kukiwulira. The hunter is now the hunted. Ndowooza mujja no world order engeri gyekyukamu. Nabagambye ekintu bakiyita new world order. Mujja engeri gyekyukamu. Ababadde nga beba prince n'abalangi. Tembalabangako nga beekalakaasa. Tembalabangako. Babadde mu comfort zone. Because government zino zibadde nga zibasindika mu nsi ez'enjawulo, ne ziba fundingirayo, ne ziba sponsoringirayo. Then kakati bo we batuuka mu kiseera kye babeetaaga ba infiltrating oba ne bapenetrating governments zino. Ne bagenda mu organizations ez'amaanyi ne basabayo emirimu. Kati ekintu kyonna ekibadde kijja, these are the very people who have been blocking everything okugezaako okulaki okutuuka mu international community. Nakugambye nti gwe olutalo luno just olina kulumanya bumanya n'otegeera who is shaping what wetuli. Kati bano babadde nga starboning block ku bintu ebibadde nga bigenda maaso. Ebikolobero byonna ebikolebwa wano mu Africa nga bikolebwa abantu aba babiri abadde nga babikola. Kati bwe bituuka mu international community abaami bano nga babiblockinga. Nabagambye ku eno stage wetuli, Katonda w'abanaku teyeebaka, Katonda wa Africa, Katonda wa Great Lakes region, Katonda wa Uganda gwe bayitandawula yasituse. Mugenda kwe exposinga mweka. Kati 10,000 ez'abana bagenze ku street beyita Banyamulenge nga bagamba government ya Democratic Republic of Congo yebatta. Naye nga refugee status gye baliko ya government ya Congo. Naye Felix Tshisekedi already tulina ne parallel agreement egenda maaso nti bana ba M23 bamaze oku admittinga ne bagamba yesaawa tuze emirembe gyaki, tuze emirembe mu Democratic Republic of Congo. Okitegere ekintu ekyo. Kati ate bano ate nabo raisingidde. That is the problem with these people. They are not smart. You are not smart. Ekyo Minister of Foreign Affairs yakikoze bwati nengamba wait a minute. Otwogerera visa zigenda kurevokingibwa. Eno pressure era etereddwawo nnyo bannansi ba Democratic Republic of Congo bagamba wabanga bannansi ba Congo lwaki endagaano eno ey'emirembe ate ebalumye nnyo. Lwaki ebaluma nga bannansi ba Congo? Tumanyi ani kizibu. Just watch the space ebintu bino gye bigenda okugwera. Nakukayo gwe Munnayuganda tugenda mu New Uganda, munnansi wa Congo. We are getting in the new Congo. Tugenda kufuna new Great Lakes region, new Rwanda. Tugenda kugifuna. Ebintu bikayi. Batandise nga abasaaga nga beekalakaasa mbalwanira rights zaabwe.
naye bagamba abantu mmwe ekintu kye muli voking nga temunnakitegeera ebintu bino bigenda kubeekyukira nga tubalabula kyekyo kye mbagamba nti I am an advocate of peace. Nabagamba nti where is always peace I be led. Okitegera ekintu ekyo senga abantu bano babadde smart bulungi bandireseeyo endagaano egenda mu maaso mu Geneva, Switzerland n'esooka neggwa then bo bennyini ate instead of pistolling okutandika okuwaayiriza Felix Tshisekedi who is a darling now to the capitalists, ekintu kye bandibadde bakola bandibadde bateeka pressure ku Paul Kagame ajje at least apretending nti ateesa nani ne Felix Tshisekedi naye ate bakulaga ti Felix Tshisekedi munnange yabadde abatta era bagamba Felix Tshisekedi alekerawo okutta abanyamulenge. Felix Tshisekedi n'endashimiye naye nga n'olutalo olwaliwo bano beekube teyabirina mu mukono ono ennyininyini Omumerika ye yatinkuula ng'ayagala ataapinga ono omwami amenye Washington Accord naye teyali smart kugira banaagwa mu trap y'abana abasajja. Okitegera kati it is the same people ate abagamba nti no beekalakasa against Tshisekedi naye nga otunuulya zino process zonna ebbiri nga tuvudde ku ziri ebbiri ez'abaana abafere eya Nairobi ne Rwanda process wetunuulya zino accord ebbiri emu eye Washington implicatinga Paul Kagame yali mabega goki ekitta bantu kitegere ekintu ekyo emu implicatinga kati wemala okumu implicating ate naye kennyininyini ajja akkiriza asayininga ku ndagaano eyo ogisayininga ngaani nga tobirimu kitegeeza gwakulira bano wayitawo nnaku mmeka nga wambye kuvira kati bano eyo babadde balina okutunulya Washington Accord ne bagamba ekintu kye tugenda okukola kigenda kutuddiza amagoba yo tubanga tugenda kukikola tuyimiridde ku sayidi ki tebali smart ekyo ne wembeera nze nsobola okukizannya okitegera ekintu ekyo ne bamanya tuyimiridde ku sayidi ki mbadde sisuubira abantu bano kutandika kuwakanya Felix Tshisekedi senga babadde bamanyi Washington Accord naye nakugambye nti bano ababiri bo bagenda tebalina kibataasa kati beekwata ku bisubi kati ekintu kyalowooza mu mutwe ngagamba kankole kino talowooza ku consequence kino kyenabagambye nti bano abantu bano bo bangu bakulwanyisa lwaki nti ekintu kye balowooza kimu damage control agenda kukola ekintu agambe ekijja kijje nenda kulwanagana eki ne consequences zakyo naye soko senga okola ekintu kyonna kyonna ng'okipulaninze osobola okumalako nakyo notafuna bineeno kakati eyo move gye bakoze 1 emaze okuba exposinga 2 emaze okurevokinga identities zaabwe number 3 emaze okubalaga mu international community nti bebe nyini babadde nga bablockinga ebintu bino bibadde bikola ki ebigendayo so toza mulaba revolution eno nti nene ojja kuddawo nti bannayuganda baganya okusituka bannayuganda musituke tomanyi kintu kino kye tulimu revolution nene ebizibu bingi ono omusajja yali infiltrating system ng'akutta abantu be nga batutte buli wamu buli omu nga system zonna ziri manipulated kati ogenda tandika otya okulwaniramu eyo system bwetyo njagala ogitunulye how many people were on the streets protesting babadde bameka ate nga bano basangibwa mu departments ne organizations ez'amaanyi kubanga ki gavumenti zino zibadde zitupa ssente nga ziba sponsoringa kubanga that has been their mission. Emirimu gyaffe gyonna egibadde batuwa mu Uganda ne Rwanda nga bakwata ne batwala abaabwe ne bagenda mu ezo system basalize babadde batuwa ndowooza mubalabye abo babadde nga batwala basalizamu ensonga lwaki tugamba nti essaawa eno tugenda kutunulya nnyo baana baba political prisoners senga tujjawo ekizibu kino basaliza fezo tugenda ziripokinga tugenda kukola ki tugenda kuziza kyekyo kye tugamba ekintu kiri simple nnyo tetulwanyisa kibiina naye tukimanyi nti senga mu legitimizinga tetulina ngeri gye tugenda kakasamu bantu bano they only fight illegitimate government if you comply kye bayita compliance kitegeeza ebintu byetulwadde tulwanirira byonna byampewo because you have complied era nasanze n'omuntu ng'agamba kwaliwo live omu gye nalabyeko eyo ng'omuntu agamba nti kakati simanyi ono ayagala kujjawo kibiina kya National Unity Platform tobeera musiru ono omusajja ayagala nnyo compliance than defiance wabanga ayagala okuwa justification ku kalulu aka 2026 he wants you to comply with the sanctioned opposition status kyayagala mu complying mugambe nti okay tukkiriza twali mu opposition twali namba 2 kakati gwe namba 2 ogenda kubanja ki ono ayagala nnyo compliance than defiance if you defy kitegeeza tumuwangu but if you comply temwerimba bwe kibiina bajja kisangulawo bakijjewo kitegeeza nti abantu ekibiina n'abantu kyekisinga obungi tujja kizzaawo kale oba agenda kijjawo wakibanga kibiina ekyo tekiri registered under Political Parties and Organizations Act akijjewo yes akijjewo
anti yagala nnyo okukijja wakijjewo people power tulayo etamufuukira akayinja mu ngato kubanga tuli mu kintu kyebatta multipartism. Mumanye ekyaleetera referendum eyo ya 2005 manye ekyagireeta okugikuba kubanga ono omusajja ali yeetaaga ssente okuba mu international community bonga bagamba fokuwa ssente Uganda erina kubeera mu multiparty states oba multipartism. Kati ng'ayina okugenda eri kati olunaku olwaliro oli wano ddawo olimbalimba abantu nti ate agenda kujjawo ng'akijjawo ng'ani. Ekyo kyonna kyonna kigenda kuba kyongera okumulabisa nti is an illegitimate president who is scared of the people, is scared of the national platform. Ate ekyo nono n'okujjawo ekibiina ekyo kiba kitwongera stamp pa eri ku international community we are a legitimate party egenda okujja wani eyagala okujja wono okitegere ekyo ekyo. But if you comply nga gundi eyiye nyini constitution eyiye kugamba nti political party ebeera namba 2 yereeta opposition leader. Kati gwe nawe n'okwata opposition leader n'omuwaayo ate n'ojja n'otugamba ate tebampanga ate simanya akalulu tekabadde free and fair yabadde military operation ng'owedde okkiriza nti oli namba 2. So tutegeera ebintu bino ne logic ebirimu saganyo ebintu bino biri straight nnyo naye ffe tuteekawo akaseera akazimu ne tweri.